Hajji and I think Hajji. Yeah, I remember that case. I came and gave you feedback. You recall that Hajji was complaining that her daughter was defiled, and her complaint was that no action was being taken, or that she was not satisfied with the nature of action which was being taken by the law and order sector, police and other agencies. Now, when I contacted our police circles, I got a briefing that her matter was looked into, and this is what happened. Police follows certain scientific procedures, and you also need to realize that investigative processes are very particular. In respect to this matter, there was an allegation that a child had been defiled. A statement was taken from the child. The child alleged that, yes, she had carnal knowledge with a particular individual. It could have been anybody else, but in this particular situation, she zeroed on Hajji. So what police did, it got her statement, and it also took her for a medical examination. The medical examination results came out positive, reflecting that the child had carnal knowledge. Now, the details as to whether the child told the truth or not are purely issues that shall be solved in courts of law. When you wake up on a good day and you say that I had carnal knowledge with so and so and I'm a juvenile, then we must pick interest in the person you have accused. And that is precisely what police did. And police took the file, because we are not usually the final determinants as to whether you will end up in court or not. The moment we take a file and present it for legal perusal and legal advice in the office of the DPP, should they find that our investigations hold water, then they will indict you. And precisely that is how Hajji ended up being indicted. Now, here comes bloggers. Bloggers and their narratives. For me, my appeal to bloggers is that get out of your comfort zone, take this information to the relevant authorities so that it is used as evidence. The moment you keep out there and you continue debating, a debate cannot be helpful in an investigation. Get that very good information you have, like for instance, the claim that the girl was coerced. If it is true, that is very good information that can be shared with the people who are handling this matter, as opposed to simply keeping it within the spheres of blogging. So, if there is anybody who has substantive information, contrary to what Hajji and the daughter gave us, it is the appeal of police to share that information, come with evidence. That information shall be utilized. I guess I've answered you, Jude. Yeyo report oba results eziva mu kukeberebwa mbuzikomyewo, era omusango gwa Hajji ne Hajji bagambye kati gulindiridde kooti banoonye ani
omutuufu eyakola ekintu ekyo. Waliwo gye twawuliddeko nga bagamba nti Hajji agambye nti bwe banaamusingisa omusango ne bagamba gumusinze ayagala bamuwanike ku kalaba nti naye ne banaaba bamuwanise basigale nga banoonyereza bamanye ani omutuufu eyeebaka ku Nisha. Nga tweyogendeyo ensonga z'omwani zibirese era essaawa ya kakati wenjokerera batabukidde Mpuuga. Eryokanga n'etonnya. Bobi Wine awalampa Obuganda. Abaana ba Nuupu bawalampa Obuganda. Kakati kyali waabwe. Speaker Anita Amongo kyali waabwe we bapepeya. Yavuddeyo n'akyogera mu lwatu. Naye Abaganda nakinku era bazze bawulirwa nti bo bamalirivu eri Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero basirise bwekye. Omu yakitegeera nti lino etteeka ly'emmwanyi Coffee Bill eyingira Parliament ssaawa yonna ereeterwa yadduka ng'ajja azunga nannongoosereza mu kulonda ng'akimanyi bulungi bw'anaazireeta bagenda kumuwa liivu agende yeeteeketeeke. Mu kweteekateeka okwo kwennyini munne n'amwongerako n'ekirala n'amuwa ka trip okugenda e Vatican. N'amugamba asigenda asobola kubaayo genda onkiikirire kisobole okubuzaabuza abalonzi b'ab'ennyendo mukungwe abanaavayo ne bakubuuza oyimiridde wa ku mmwanyi. Bagambe nze ndi liivu ku mirimu gya Parliament yampa liivu ate sirimu mu ggwanga ndi Vatican. Naye nja kukomawo nja kuwa standi yange. Nonsense. Amakulu go gabadde gakola wano mu Parliament nga tukulaba okunga babaka banno naddala bava mu kuleeta Masaka emmwanyi weesinga okulimwa nga basimba Nakakongo ku mmwanyi. Oli kyaliwe Anita Amongo tasobola kuvaamu yadde akanyego. Ne be baakunga bapookino abasirise bwekye tewali buzibu bakigattobe kati bagenda gamba kakati muvudde ku tteeka ly'emmwanyi kati Anita Amongo yabasuddemu diversion muzze kati ku Anita Amongo lyeyogedde eri Abaganda kakati emmwanyi mugivuddeko. Bombo clat. Naffe tubabuuza ono ng'asirise ku kyaliwe bibapepeya n'abavoola Abaganda era tetwewuunya nga kyabbasa BBS ng'ereesa abagenda okudifendinga statements za Anita Amongo naye ate nga Baganda era bagenda ovayo defendinga such nonsense bagenda kuba munnaye Baganda. Kakati Omuganda yenna akyapepeya ne gavumenti ya General Museveni we weetaaga kuwa butwa n'ovaawo kubanga gwe kizibu gwe weetaaga teeka ku firing squad n'okubibwa mu magazini namba kubanga ekisooka eno gavumenti eddukanyizibwa amasiga gali asatu. Essiga erikulembera eggwanga executive General Museveni kwatuula ne wabaawo essiga eddamuzi judiciary Winnie Dolo kwatuula ne wabaawo essiga lya legislature eribaga amateeka eriyitibwa Parliament. Gano amasiga gonna ngali under influence ya executive General Museveni. Winnie Dolo yavaayo n'avoola Obuganda n'Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka Winnie Dolo ye Chief Justice. Weewaawo yavaayo ne yeetonda olw'akapuleesha naye already yali ayisizaawo ekike era ye n'alaga nti Abaganda babi nnyo. Akulira legislature Anita Amongo yakoze kyekimu era n'akulaga Abaganda babi nnyo. Atudde waggulu ku executive yafuna statement egamba fenga Baganda we shall crush you. Ndowooza mukitegedde omulabe wa gavumenti eno yaani y'Omuganda.
kakati nno saasira bano simanyi bannakanguubi, saasira bano simanyi bakafeero Tobi, saasira bano simanyi ba Moses Sali, kina simanyi Bebekulu, saasira bano ba Joseph Mayanja, saasira bano ba Buchaman. Prepare ne government at your own risk. Tebakwagala tebali kwagala, and they will come for you after using you like a tissue. Ensonga zo zikyalanda era wano tulinawo omwami omulala atera nnyo okwanalayizinga ensonga zino naye ayina kyayogera ku bintu bino. Vidiyo nja kubanga nkata naye ate nga beeyongedde okubanga basabula Susan Makula. Bibino kuwayambukiranga bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka abaali bakwagala batandika okukukyawa. Bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka eyali omugezi otandika okusiriwala. Bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka eyali ayogera ebigambo ebizimba otandika okwogera ebyokuwemula n'ebizimbulula. Bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka eyali ekyokulabirako ekirungi ofuuka ekyokulabirako ekibi. Bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka pulani zeepozinga ne zidde emabega. Bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka emikisa gitandika okusenguka kubanga bamalaya b'omu kasino abagagga bangi babeeyambuliramu. Bino basajja bye bagenda ku basawo Abaganda ne babagamba nti noonya omukazi gw'oba weeyambuliramu ekikoligo oba guno omuteerwa ogukuliko. Munnange bagenda mu bamalaya naddala abeetundira mu bifo eby'obuvunaanyizibwa eby'ebbeeyi kubanga abasajja abagagga abatuuse ne ku leve eyeeyambulula nga bayina ebibakuttemu. Mwana wattu tebagenda ku buno bu streets bw'e Kampala wabula abakazi babajjira ddala mu kizimbe mu kasino. Olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka emikisa gitandika okusenguka. Omuntu gwe beeyambululiramu babeerako ne kye bamuleseemu. Kakati gwe bw'ojja n'ovuba ekyo kye bamuleseemu kyova olaba ebintu bitandika okugootaana. Njagala ogeraageranye bujingo ali ne Teddy Naluswe, ogeraageranye bujingo wa leero ali ne malaya Susan Makula gye yajja mu kasino. Teeka ku minzaani bw'oba omaze okupima olaba bujingo kyasinga okuzitowa, bujingo kyasinga obuganzi, bujingo kyasinga okwogera eby'amagezi, bujingo ky'abantu gwe basinga okwagala, bujingo kyeyajjuzanga. Malaya z'omu kasino zijja n'ebizibu byazo. Baba beetooloolatolooleddeyo mu basajja, kyokka mu basajja mwe beetoolooleranga mulimu abaabeeyambuliramu. Kakati malaya y'omu kasino eno naye egenza okulaba ng'erina okujja yeegatte mu trend evumirira omuze gw'omuntu nejjukira nti ate yo teyina bitundu bya kyama. Nkiddamu, malaya y'omu kasino eyo gye mulaba eyasama ate mwana wattu teyina bitundu bya kyama. Ebitundu by'ekyama bye biriwa? Si bino byolaba omuntu ng'ayambadde engoye n'ogamba nti akwesa ebitundu by'ekyama. Singa weeyambululira abasajja abawerako obanga abasajja batudde mu luumu nga 10 naye nga bonna bamanyi obwereere bwo, obeera toyina bitundu bya kyama. Bw'owasa malaya y'omu kasino mwana wattu weesanga n'essanyu ly'okubuusa ku mwana olifuuye mu ng'ombe kubanga malaya z'omu kasino zijjamu embuto nnyingi kumpi buli wiiki ebaako n'olubuto lweri mu kuwakulamu. Bamalaya b'omu kasino abo tebakozesa bupiira nedda kubanga balinnya afuta mane ate onazza okumweyambuliramu tayagala kunuunira switi mu kaveera, ayagala ekyo kyagenda okumukamuliramu kiyingire butereevu. Malaya y'omu kasino buli lunaku ng'ojjamu olubuto oba buli wiiki ng'ojjamu olubuto. Bw'ogiwasa malaya ng'eyo tosobola kubuusa ku mwana. Era malaya y'omu kasino eyo gye mulaba lunaku lumu yagenda mu lufulaawo enaakuwadde ku kidde Sentema n'egulawo ekibumba n'ekiteeka mu bbaafu. Bawaayo yagisanga akaaba ng'ekibumba kiri mu bbaafu ng'olubuto lwaffe luvuddemu. Mwami mbiridde omwana, emanyi ne tunoonyereza omwana ebbanga ddene, ne tusabira omwana, ne tusiibira omwana, ne tusamirira omwana. Kakati ate tufunye essanyu ly'omwana, olubuto lulo luvuddemu. Ne batwala e Masaka ne baziika ekisaayisaayi bujingo. Toziikangako ku kisaayisaayi mbu Susan Makula olubuto luvuddemu. Olowooza nti olwo lwali lubuto? Oyo gwe wafuna si mukazi,
Beba tuyitaba mmere kipapula ani ajjukira omukazi gwe bayitanga mmere kipapula munywanyi wange Stone Kasozo walukwata Gita Singers bwe yayimbako yaddira ekigogo n'akijjamu omulambo kakati ono yaddira kibumba n'akifuula olubuto mmere kipapula ye yaddira kigogo n'akijjamu omulambo akisiba omusajja nti omwana gwe wanzaalamu era bulijjo gwompeerako obuyambi munnanga omwana anfuddeko kakati ono ye mmere kipapula w'omulembe guno eyasiba omusajja ekibumba kyente mb'omwana waffe afudde naye ajja ayogere londo omunyi w'enjaga Uganda yonna efuuke ghetto Entebbe State House efuuke ghetto tomanyi na kigambo ghetto kye kitegeeza ekisooka kya byonna nnyoko ne kitaawo ku bombi ani yalina ekibanja Entebbe enjaga egenda mmuwunyirira ani alinayo ekibanja Entebbe nti enjaga egenda mmuwunyirira omanyi kye bayita ghetto in case tomanyi kigambo kye bayita ghetto awo wennyini we wayogeredde eyo ye ghetto entuufu ghetto tekitegeeza kifo mwe banywera njaga oba mwe bakuŋŋaanira kunywera njaga kubanga ne kololo waliyo abanywa enjaga naye gwe olowooza nti kololo yafuuka ghetto genda mu Google ye wasoma gwe wasomera wange obudde obusoma wali tobulina wali ozina kimansula kakawala keewujjiranga ku miti ng'enkima kazinanga kimansulo kasanyusanga bagagga mpaawo musajja e Kampala atakakozesaako ne yali mukama wange Bebekulu yakakozesaako gwe kalimba ensi mbutaata wako Bebekulu teyakozesaako vayo Suzani Makulu obyegaane nti Bebekulu teyakwebakako konze ndeete bwino nkujjululire genda ku Google teekamu ekigambo ghetto omaze okukiteekamu kakati kidifayininga ki webanywera enjaga ghetto etegeeza kunywa njaga ghetto etegeeza omusiraamu ziwooli njagala weetegereza ekifaananyi ekyo oyo si kazambi eyo ye ghetto we muli kyogamba enjaga ye yafuulawaawo ghetto oba enjaga ye balemesezza okuzimbawo ke kataasoma ke keegeziwaza bwe tubanga mu nsonga z'amakulu bwe tubanga mu nsonga z'eggwanga mwe bamalaaya musirike nkiddamu bwe tubanga ku nsonga z'eggwanga mbeegayidde mmwe bamalaaya zip up toyina moral authority eyogera ku kintu kyonna ekikulaakulanya nga n'omusajja gwe twali tutenga ekyokulabirako kubanga obukulembeze butandikira mu bufumbo mmwe ababiri temukkirizibwa kwogera ku nsonga z'amagezi lwa nsonga ntunuulira bujingo wa Teddy nentunuulira bujingo w'eno malaaya wallahi nga bujingo yagwa olubege olaba Teddy Naluswe ne bujingo baali duo nga bwolaba eya Radio and Weasel radio we yafa automatically emmeeza yalinga ekutuseeko okugulu okumu ya Good Life nga Weasel takyasobola kutambulira ku speed nga we yatambulanga ne munne kakati ne bbaawo olunaku lwe yatta Teddy Naluswe kuba yamutta mwoyo ebintu byatandika okugootaana yalinga nga avuddeko okugulu okwokubiri oba yalinga ng'emmeeza etemeddwako okugulu nga tekyasobola kutengerera kakati malaaya yatema ku mmeeza okugulu yezze etandika okulanya ensonga z'eggwanga ensonga z'amakulu londo munyiwa enjaga Uganda efuuke ghetto londo twaginywa tetugenda kukyegaana ebyafaayo byaffe bye bitumeekinga ekisa ekinaasala kiweesebwa mu muliro omukambwe mu byafaayo byaffe mulimu nti twanywa ku njaga njagala mu byafaayo byo mubeemu nti weetundako naawe ojja okyasanguze era bufuuke ng'obunafu bw'obukulwanyisa kubanga mu mize gy'abanne egyayita mwojja obunafu obubalwanyisa njagala naawe oyimirire katuuti awo oyogere amazima obagambe nti neetundanga nga Kyagulanyi bw'asobola okuyimirira n'agamba nanywa ku njaga njagala naawe oyogere ku katuuti Kyagulanyi bw'aba tasaanidde naawe tosaanidde oyimirire otya katuuti ka Mukama gw'atalina bwereere gw'atalina bitundu bya kyama musajja kyataakuwuuba musajja kyataakweyambuliramu
kazze kaleega amannyo gakalinga obwala bw'embwa konna tekatuukanye na mutindo konna tekayina wasikiriza konna kali awo kalinga nga kazidolo katunulanga embalabaasa eri mu kulinnyira nako kali ku his excellence Bobi Wine mbukamanyiira naaga amannyo gengereka katunulanga embizzi eri mu nsonga bwatunulanga embizzi eri mu nsonga era alowoozanga embizzi eri mu nsonga nawe ojje mu nsonga z'eggwanga omanyire Kyagulanyi njagala okukutegeezaako wano oba ozannya na musota mu busubi nkiddamu malaaya gwe wano oba ozannya na musota mu busubi oba olwana na kinyonyi mu bbanga wano we tusingira ddala okutegeera kali mu ghetto kali nnyala katudde mu kazambi kabuulirira mu kazambi Tedinna Luswe yali alese enkulaakulana awo era buli kimu kyali kitambula mulaala kubanga mwe mwali omukisa gwono bwe kalina okuva lwe kajja buli kintu kyesiba omusajja yafuuka omusiru eyali omugezi okuzaama eyabuuliranga enjiri eva ne ku Bwakatonda neyingirako mu mbeera z'ensi bujingo yenyumirizibwanga kaabe basajja basiraamu y'ensonga lwaki omugenzi Sheinum zaatabate yali omusajja omusiraamu Allah amuwe ekiwummula eky'emirembe amusonyiwa ebyamusobako mu kumanya kwe ne mu butamanya yali mukwano gw'ako akantu nga kabuulira enjiri yaako naye mwana wattu ng'abantu bonna ebakwatako kuba kaabuuliranga enjiri ng'etambulirako mu mbeera z'abantu ng'etambulirako mu mbeera z'amaka nga ne bw'oba obadde ogenda kunoba n'owulira ekigambo kya bujingo nga kikwata ku maka wallahi watuuzanga engugu wansi kati leero koogere ki ku bufumbo Akakaziza oli ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking awo nno tweyongereyo